Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule ekutuusaako buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda. Subscribinga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe gwe kinyigeeko osubscribinge. Ate ne ku bbali waliwo ekigambo oba waliwo akantu akaliko kalinga kabeero kanyigeeko obeere nga ofuna notification. Buli lunaku tosubwa Fred Lumbuye live ku channel eno buli lunaku ng'akutuusaako era ng'akusunsulira ebiri mu ggwanga. Akaaba amangu tosembera. Nganja tandika katambe ka leero tekagenda kubeera kangu bobanga oyina RAM ngali 0.5 GB RAM wetegeke video ya leero si abantu ba mutima munafu njala motagingire Ssalonga Mulengejja Charles Peter Mayiga wasanya Mr. Karoli Mr. Alaje njala motagingire wano Kiwalabe Male yeeyita minister by'obuwangwa nene n'Obuganda njala motagingire wano Yoseri tibahabulwa tabasira mutano wa kalensi ya tamuzazete nsanga bisibe na nyine kabuyonjo manyoli mu lugendo ogenda njagala mutagingire Janet Kimbabaza bale ku video eno muhozi Kanyirugaba njala be ku video eno njala mutagingire eyita minister w'ettaka Namayanja bale ku video eno njala gibere ko bulungi njala mutagingire buli mutiye na sekinomu video ena gibere ko bulungi ensonga zinjala okwogerako buli omu abenga azitegera bulungi kale butyo sisobola kufundikira kanyumera ako nga sebaza bana Uganda mwenna njala soko kubaza bana Uganda mwenna abakyali mu struggle abali ku TikTok mulamusiza sijja kumenya manya abaana bobwana nabo bulenzi mwenna nga mukikuba bulina ku TikTok mulamusiza kumubali kulimira ku nsonga za Buganda mubali kulimira ku nsonga za gwanga nga gwe oli ku TikTok nkulamusiza ko I salute you nenda musa kubagane mwenna abakuli ku Facebook abakyali mu struggle mulamusiza ko nabakyali mende ku nsonga za Buganda namwe I salute you. Njoro kubaza bana Uganda mwenna abali mu diaspora okusingira ddala abali mu USA naddala banyina ffe basenga ffe Baganda ffe abali mu Boston n'ebitundu bya America mwenna abagenda maaso n'okola enteekateeka z'okwekalakaasa I salute you mwenna mbaagala nnyo bali kukola mulimu ogwo kubanga kimwakoze mutandise okulaba amakungula gaakyo bwe nvaawo ne namusa ku bana Uganda mwenna abapostinga abasharinga abakomentinga mwenna mwe bali nnyo balire ddala okusookera ddala tekibadde kyangu nnyo okumalako omwaka guno nga bwe bimanyi naye tusobodde okutugera gukubolu ku mutwe nga tebe tutambuza struggle so nno njagala bayisa mu bwangu atugende mu maaso tusobole okufula ensonga zino tuziise mu mangu ziggwe kansubire nti abantu bonna be bagambye okutaginga mbataginze bulungi njala tandika kubanga njala bayisa mu bwangu tugende mu maaso alright ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende mwenna eri abazadde ngolina kabutuzi obolise kabutuzi kana kalozi njala kagende gikaje joli munnange tugamba nti enswako ekyusa maaso nga n'envuba okyusa kitegeeza ki nti embeera bwe kayukamukko naawe olina okukyusaamu engeri embeera gye gikwasaganyamu ffenna mu nsi muntu tukolerera abaana baffe okuba nti babeera bulungi naye ng'ate nawe wotunulako emabega gy'ovudde omuzungu kyayita look back over your shoulders n'otunulako emabega n'otoga nange ndo gye nava si wangu ne wentuse weoyaddeyaddeko ng'omuyo omweru naye nino nnyo kukola n'enkolerera abaana bange basetinga naye abaana b'okolerera bo mindset yaabwe bw'entegeera yaabwe obateese toosotya nkiddamu gwe omuzadde obanga wayita mu mbeera embi gwe wesettings gwe mindset yo wagikyusa naye abaana bo obawadde obateeseteese otya nga obakolerera obateeke mu nsi babeere bulungi obasettings otya mindset yaabwe wano wava akalowoozo ka leero kale nno gwe neero muzadde ali eyo ng'ofa abiina okolerera abaana ogula ettaka ogula poloti okola business naye mu bintu bino byonna byokola njala kuga ekigambo kimu muteeketeeka abaana mwebale kubaweerera ensimbi musasudde mu bugubi obw'ekika ekyebw'ekitalo naye mindset entegeera n'enteekateeka y'abaana bamuyimiridde etya toteekateeka mwana mugulira pizza mugulira ice cream mugulira iphone mugulira sneakers mugulira ngoyi za bbeeyi nga tomuteeseteese bwongo omwana mulage wojja ensimbi Munago bw'oyitamu okufuna ensimbi naye omuteeketeke ng'asobola okugenda mu ngatto ze zimu ojja kusomesa omwana afune PhD afune masters naye ng'angalo bunani nga tasobola kukola kintu kyonna ne mwana bazze ku kyeyo ng'embeera egaanye ajja kuba ng'angalo bunani nga gye batasobola kukola kintu kyonna okuggyako ate okutandika okudda mu bikolwa ebyakalobo kalenzi sinakindi ebikolwa ebya Sodoma ne Gomora kubanga abaana basinga mindset banfu ekibangwire nnyo gy'emize egy'obukaba n'egyo egy'okuvuga empaaka oba okuvugira ku luguudo nnakawuka ne baba nga boononeka mangu obudde bukyali kati mindset y'omwana ogisetinze otya kyenjagala okusooka okugamba omwana mulage nti buli kimu tekijja ku ssowaani ya bbumba mu bwangu bw'ekityo musomesa obugumiikiriza somesa omwana okukoleza amaanyi ge n'obwongo bwe so tomuyigiriza nti bw'anaasoma n'afuna diguli aba amazeeyo nedda
Banyabo ne basebo mwenda bali mu diaspora. Nchimanyi tabasinga obungi mwabugumizibwako. Abala mwakoma mu senior 4, abala mu senior 6, abala mwina zi doctorate, abala mwina zi masters. Niwe mwasoma siyo mukola. Abasinga obungi mukola emirimu ejjalejja ng'obulevu bwa pusi oba obulevu bwa kapa. Naye ate mufunyemu kyamaanyi ennyo okusinga bye mwasoma. Kitegeeza ki? Mwerabira ebitabo byammwe bye mwasoma ne mukozesa amaanyi n'obwongo n'obumalirivu okutuukawo wooli. Kyenjagala musembaana bammwe. Ebitabo ebeeranga katambaala akanaaza omuntu efufu maaso asobole okulaba bulungi yeetegereze. Naye obuvunaanyizibwa n'obuvumu n'okukola omuntu olina kimuteekamu ate n'ekimukuliramu ng'okimulaga nti buli kintu tekijjira ku ssowaani. Muteeketeeka abaana mu mindset mubakyusa obwongo nti newankubadde nti essaawa zino akasente weekali obakolerera naye balina okubeera kubanga bwe bataba bayigirize kubateekateeka ne bw'onoolekawo eziringako obululu bw'eggongolo bagenda zirya bazimalewo nga tebongeddeeko. Mujjukire nti abazungu kye batusingako n'abayindi basetinga omwana nga bamuterawo base oba entandikwa nga twagenda okwongerezaako alyoke ne yeetwale maaso. Ffe tubasomesa kimu, mami's boy mami waali, daddy's boy daddy waali, daddy bw'anaafa mami's boy anaasobola okukola ekintu kyonna oba mami's girl anaasobola okukola ekintu kyonna. Nedda, kitegeeza agenda kulya kwezo gwe ze walekawo zigwewo. Atandika okutaayaaya nga kibuyaga ayita Modungu anti yasitulamu nfuufu yokka. Temuli kimuyisiriza kutambula. Butyo musetinge mindset y'abaana bamwe nga mbayigiriza okukola n'obuvumu n'obuteganya mirimu kagibenga michafu mwe muve ensimbi. Tukyuse mindset y'abaana baffe nti ebitabo si gwe mulama gwokka. Bw'oba olina business gisomesa omwana, bw'obanga okola emirimu egivamu ensimbi, omwana mugambe naye ajja ayige kubanga enkya tumanyi nti ogenda kubeerawo ye yagenda okusigalawo. Ke kabadde akalowoozo ka leero era nkaggadde. Tugenda kukigula luggi. Alright. Mukigula luggi kya leero nno nakyo kigenda kubeera kikakkali. Era tekigenda kuba kirungi nnyo eri abantu abamu. Nse nno nga mbaga nti bigambye mbyogera n'embireka wano. Saagala nnyo muntu kumbuuza yenzija bintu bino kubanga biri practical oba biri physical birabikako. Kati mu kigula luggi kya leero njala kubuuza gwe kaddugala munnanga ali kuno naddala ng'osibuka Uganda sifudde ekitundu ky'osibukamu weemanyi gwani oli kaddugala. Bw'obeera kaddugala gwani olina okwezuula. Kati njala tutegere ffe bakaddugala gwani naddala basibuka Uganda mwenna nga sawuddemu ggwanga ddiini wabula njala kutegeeza gwani otegere. Ntandise bw'oti mu kigula luggi kya leero kwe kwezuula. Wali weezuddeko nti gwani ebiseera bingi nnyo tugenze ne tukoppa ne twerabira ffe baani. Njala kutegeeza mwannyinaze muganda wange nga tondakola kintu kyonna ekisukka kutegerako n'okumanyako sooka otegere gwani mu nsi eno. Donda namugereka Katonda yatonda ensi kuno n'atekawo n'eggulu mu bbanga tekuli mpagi yatuleka twetegerera twerooleze. Naye ffe kennyini enfiso erugendo gisaanya naffe kennyini twesaanya otutya. Gwe kaddugala njagala kuteeka mu kiraasi olwali mu kibiina otegere bulungi gwani. Olina okumanya lwaki Katonda yakutonda ng'oli muddugavu. Era omuddugavu okozesa ki? Omuddugavu mu bulamu obwa bulijjo olina kukozesa maanyi na bwongo okubeerawo. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebitabo osome ofuke kafulu togenda kusobola kuyita ku muzungu kubanga yakusetingira ekintu olina okubeera. Naffe era kyekimu mu kanyomero kekimu gekigula njala tukyuse mindset yaffe n'endowooza ffe tugaziye ku bwongo tusooke tutegeere omuddugavu yaani. Omuddugavu ne bw'oliyogera Olufalansa n'olusinga Omufalansa ojja kusigala ng'oli muddugavu. Ne bw'onoyogera Oluzungu n'olusinga omugenzi Queen Elizabeth ojja kusigala ng'oli kaddugala. Ne bw'onoofuuka inginiya tosobola kukuba muzungu n'omuyitako nedda. Ffe abaddugavu mu nsi yonna tulemye okwezuula baterawo limiti gye tulina okukomako olw'ensonga naffe kennyini tetwetegeera tutya. Njala kubuuza mukola erimu. Gwe ne bw'onoobeera ng'oli mu Bulaaya nga tutegedde nti omuddugavu kye ki ojja sigala nga omanyi nti ojja kusemba. Abaddugavu Katonda tutonda nga naturally ffe ba human beings waffe bantu ba bulijjo abantu bennyini original balina omusaayi ogwa ddala. Naye Katonda bwe yatuva ku ekyo omuzungu najja n'atusigamu ensigo enfu. Ensigo eyo yeruwa yatusigamu ensigo ey'obutekkiririzaamu ku kiki kye tuli n'atulaga ekiki ekiyinza otwanguyira okukola ate bw'amala kitulaga n'amaanyi n'akituteekako limiti. Atya
yatulekerawo ensomesa enfu gye tulimu ffenna nga buli agenda kusoma busomi nenga talowooza kyagenda kukola n'atujja ku bulombolombo n'ennono n'atuteeka ku ddiini ye n'agitulekerawo ffenna tugifuula nti kyekisinga obukulu okutegeera which is okay kuba ffenna Katonda yatutondera tuli okubwa Katonda n'alyoka atuvuga sipiidi bw'eraba tekimumalidde n'alyoka atujja obuwangwa n'ennono n'atuza ku buwangwa obwe kwe tutambulira ennyambala endya endabika n'entunula buli kimu kati batuvuga batutwala mu maaso gye batwagala ne tulabira nti tuli bakaddugala ekyo nga nkivuddeko n'otuuka gwe kaddugala okuva ku sikiini yo n'ogyevuma n'otandika okufuna sabuni n'ofuna jiiki n'ofuna buli kyetagisa niwekuba n'empiso ove mu kkala enzirugavu ofuuka omuzungu nenga weerabidde ne bw'onoozaala omwana agenda kubeera kaddugala sooka okozesa obwongo webuuze nze bwe neebuliikinga oba bwe neekuuta n'enfuuka omweru ne DNA oba obutafaali bwange bugenda ku buliikinga bufuuke buzungu oba bufuuke bweru no ne bw'obuliikinga ebitundu 5 ogenda sigala ng'oli kaddugala era akaana ojja kuzaala nga kalinga amanda ag'omu kyoto oba ebisiriiza mindset mutereeza obwongo ekyo nga kivuddeko gwe ne bw'olisoma n'ofuuka njagala kubuuzaayo ebibuuzo bino wammanga nga ndi mu kiggwero gye kyokka njagala kubuuza gwe mu nsi yonna wali olabyeyo omuzungu ayagala okwefuula omuddugavu kibuuzo namba eki nga gwe tonnakwata jiiki tonnakwata mpiso tonnateeka gundi bimwa mu nnyindo buno so muzungu kiggwa lolwere nga ayagala kufuuka muddugavu ng'era aguze chemicals afuuka omuddugavu taliyo gwe lwaki okwata ssente okwata otandika okwebulinkinga ofuuka omuzungu no tojja kufuuka ogenda sigala ng'oli kaddugala njagala obulyo mu nsi yonna muddugavu ki ng'ali successful nnyo nga talina bamukomya aba eva abaddugavu tulina we tukoma batukomya mu byeddiini omuddugavu olina bakukomya mu byenfuna omuddugavu olina bwokoma kyetugezezzaako nnyo okuyitamu nga ate tukikozesezza amaanyi by'ebyemizannyo bye tuyita sports and athletics naye era kituuka ekiseera ne bawawo limite gye bakuteekako akazito noba nga togenze mu maaso weebuuze lwaki abazanyi b'omupiira abaddugavu mu nsi yonna basinze okuba nga bagenze bankrupt okwavuwala lwaki basinze okugenda mu criminal records ne babateeka mu makomera lwaki mu America basinga mu makomera ebitundu 7 ku 100 baddugavu lwaki mu Bungereza lwaki mu Europe lwaki ebintu byonna gusoma nebiteeka lwaki omuddugavu ne batugenda mu America nyini ebyobufuzi birina ebikomyako abaddugavu so musetinge mayindiza mutegere nti omuddugavu olina kumanya ki kyoli bw'onoomanya okwetegeera olyoka omanye wowe olina okugenda one abasajja bano naffe abaddugavu tulemye okwetegeera nti kyetuli bwe twali batutegeera kyetuli twali batumanya we tugenda bwe tubanga omuzungu yajja n'atukima ewaffe ku lukalu lwa Africa n'atutwala ng'abasibe n'atuyiwa mu America n'atuyiwa Bungereza n'atuyiwa mu Caribbean yonna mu Brazil Mexico n'atuyiwa luddawa kyova olaba nti bw'ogenda mu nsi esinga mu Caribbean ne mu America ewasinga obungi waliyo abantu nga baddugavu beeru nga bonna beemikisinga kubanga bali surplus kwawe baali babataddeyo naye era still kale gye basinga okusosola ano yeesosola kati gwe before olina okumanya ki kyoli manya nti oli kaddugala kola nga kaddugala tegeera nga kaddugala leka kulowooza nga muzungu oli okukola ng'omuzungu it is impossible tekisoboka nkiddamu leka kulowooza nga muzungu ate okole ng'omuzungu it is impossible lowooza nga kaddugala lwaki likola ng'omuzungu kubanga gwe ne bw'onobeera n'omuzungu emirundi 175 era ajja kukulaba nga kaddugala kati gwe olina okwemanya okitegedde bulungi nnyo kati ebintu bino wano wammanga njala mubitegere bulungi nnyo omuddugavu yenna olina okumakinga sure oba olina okufubwa bulungi nnyo okulaba nga okaziza olulimi lwo njagala bwaki kyekolabirako tulina abasajja baganda ffe bakaddugala ba Nigeria oluzungu lwawe muluyita pidgin English ne baamanya nti bo enjogera yaabwe y'olulimi ayagala bawuliriza oluzungu lwe boogera nejja dupiikinga mu kyoyagala okukiwulira n'osanga omuntu ayogera ng'ayogera oluzungu frequently ayogera nga kwino naye omubuuza owaaye oli kuki tayina ne just to speak English kyekyo amanyi tula oluzungu ne bw'onoologera n'olusinga eyawandiika dictionary you are nothing njala kubuuza lwaki abasajja bataasoma n'abakazi bakulaakulanye nnyo okusinga abaasoma ffenna twasoma twalitako mu masomero genda weebuuze headboy wo oba omwene yali akulembera mu kibiina ali luddawa kikyalina era mmwe
abaali tebasoma bulungi nnyo mwe muyina emuli kuba mwategeera weakness yammwe bana batategeera weakness balowooza bagezi nnyo basiraana kubanga alinda kimu ngenda kukola application ngitwala wa BMK ampa omulimu mbere ku musaala okwo nga ninga endogoyi tebali creative niyo omuntu era omanya weakness yo omanyi kyogenda okukula nkubuuza ekibuuzo mwasomanga n'abaana nga bafuna first class degree bafuna bamwe basooka mu kiraasi naye bali ludda ababuuze bali ludda wa mu byobufuzi taliimu mu business taliimu bataayaaya kubanga tebamanyi kibali the moment wezulanga obudde bukya nti ndi muddugavu n'ekyokusobola kiba kitegeeza nti ogenda kukola nnyo so tebere muntu yenna akusiikirako ebinnyo ng'osobola okweriisa n'okweyambaza n'okwesuza mu ngeri yonna esoboka oba wasoma oba tewasoma naye ng'osobola okuyiiya omutwe gwo n'ogukozesa okusinga okulowooza nti nasoma nnyo naye ng'okusoma tekulina kyakukuyamba weezuule ng'obudde bukyali nkiddamu music wa Nigeria essaawa zino mu kigulalugi atambula kubanga omuzungu ayagala kumanya bano bayimba biki naye era making sure nti abiraba era n'abiwulira bannayuganda muyimbidde emyaka gigenda mu 3 akajika bali mukkuba kubanga mulowooza nti bwe nayimba mu luzungu bagenda kuntegeera which is not naye bw'onoyimba mu lulimi lwo endongo n'enyuma ne ogipromoting nga kiba kitegeeza nti ogenda kuteera bulungi nnyo ngenze ku nsonga endala empisa kasito osula empisa ye yabakaddugala n'ogenda mu mpisa gyeyite y'ekizungu omwesoboguyi butya omuddugavu yenna oyina obulombolombo nenono n'empisa kw'otambulira oyina ebintu byategekeddwa kukola mu public oba mu buntu bwa bulijjo mwabivaako osanga omwana omuwala yambadde ng'omulenzi empiso zisudde osanga omwana omulenzi yambadde ng'omukazi empiso zisudde yensonga lwaki nti kati empisa n'obusiruufu yeyolekedde nnyo bwovuka kuba tukopye nnyo embeera z'abazungu ne tezina kyezitutwala kyetuyita nti omuzungu kati bwe yatulemu oluli kalatandise tukola ki tusaanyaawo tugenze mu buwangwa n'ennono ennaku zino ndaba ku social media tukyali mu kigulalo kividiyo tenaba abantu basinga mugasa eddiini n'obuwangwa ebintu bino biri byanjawulo ndi wano kubasomesa ebintu bino biri byanjawulo eddiini n'obuwangwa kati gwe kaddugala mu kigulalo gye kyaleero njagala osookoddeyo nga watula mu kiraasi okuba mu nassale n'oyingira senior 4 twalina essomo lye baayitanga kyetuyita social studies oba kyetuyita SST kwe kusoma kw'abantu ba bulijjo okusoma embeera zaabwe n'ebikolwa byabwe n'ebintu ebyetoolodde wepo n'essomo ery'abaffe lyetuyita history naye bwe wali osoma ebintu ebyo byakujjukiza ki wano bitujjukiza nti obuwangwa bwa kaddugala bwe bwasooka eddiini ku lukalu lwa Africa baleeta ndeete religion was imported from European countries to African countries, but before we had our traditional beliefs. Twazirina. Kati gwe munnanga asoma SST. Oli eyo ovumu olubugo nti lwa sitaani njira kubuuza sitaani yaani? Sitaani bye birowoozo bibifu. Katonda yakutonda n'akutonda ebintu bina ku si. N'akugamba bikozese nga bw'olina obikozesa obiggye ky'olina okukola. Bwe twasomanga social studies bakubuuzanga nti olugoye lw'Abaganda olwasooka lwe luki? Lwe lubugo mwe lumuliyita baka cloth era baalukolanga bukozi mwe kimuyita manufacturing nga lukozesa ensango n'entono kati bw'obanga olubugo mu SST bakubuuza what is the first cloth of Baganda it's a back cloth gwe baganda lwa sitaani mindset yonfu kubanga bifunga omuzungu tannajja omwalabu tannajja mu Africa wayina endowooza y'obuwangwa n'ennono era wayina erinnya limu nga bakuyita erinnya Uganda oba essoga oba erinnyolo ne kati bajja abazungu okuleeta eddiini ne balyoka bakuteekako erinnya eryokubiri ne bakugaa nti obuwangwa bwo n'ennono bubi ne bo ne basigaza obwabwe ngera bakyabutambuza gula obwongo okujja nga tewasoma ne gwe bagga nti olubugo lwa sitaani kino bakikugamba olw'ensonga nti ye eddiini bwe yajja yakulaga nti omuddugavu balina kukyusa bwongo okujja ku kyotegeera wali weebuuzizaako lwaki buli kintu kyonna ekiyitibwa ekibi kiri ku muddugavu bakifuula kiddugavu ennaku zino international wide tebakyawandiika ku mbawo nzirugavu bakozesa projector oba standing walls ne bateekako empapula zino zibawandiikako blackboard bazijjako ne waki baluyita blackboard lwaki ekintu ekiwandikwamu kiba kiyita black book lwaki ekintu kyonna ekiwandikwamu omuntu omu kiba kiyita blacklist lwaki black webuze lwaki
Lwaki bakulaga sitaani mu bikolwa n'ebifaananyi bakulaga nti muddugavu? Soka obuzo lwaki bakulaga nti muddugavu? Musobola kete bajibbe mu kitundu oba oli Bulaaya basooka kunoonya muddugavu. Lwaki? Amasasi bagavuga wantu wonna kati mwiro pomwe basobola kunoonya muddugavu wadde omuddugavu. Lwaki basooka kunoonya muddugavu? Sooka weebuze lwaki. Kozesa mindset yotegeere. But colonizing abazungu from day one. Goloza lwaki bateekawo limit, now we have to ask visas to go in their countries. Bungereza ogenda kati bakusa erina Commonwealth neti munsi nsi ya Commonwealth egenda katisege visa. So tenge dia tukolonize tunabe tugenda free. France Belgium muzani. Goloza lwaki wamalo tukolizing again ate baddamu ne bali colonizing in the neo-colonial system whereby nti bakuliyeting entalo nezikolizinga case ate ntudduke waffe ntugenda mu nsi ezaabwe tufuuka ba refugee. You don't understand. You don't ask yourself why. So we need to set our minds and we discuss issues. A black man to dissolve these issues before it's too late. Otherwise, tugenda kubera mu transit bwezi kuyomba kulwana kwekuba nga totegeera kwejjako culture yaffe na kwevuma kubaloza njala kugamba tebaddamu kusiriwaza eddiini n'obuwangwa bintu bibiri byanjawulo nenge obuwangwa bwe basookawo eddiini ku lukalu Africa baleeta ndeete. Bw'oli omuntu yenna nga ali eyo alogoota nanga ayimiridde kasozi nga ali mu kukojowa mwekengere nnyo kubanga tamanyi kyekituta SST oba history. Eddiini n'ebyobuwangwa obuwangwa bwe bwasooka eddiini baleeta ndeete nga banaleeta endiboota okuva ewantu wonna negenda etuukewo ne mwakiseka ne bagisala oba mu wino. Kati oyo akubuzaabuzamu olugo sitaani y'omu kuyabula olugo si lwa sitaani kuba olugoye olwasooka ne mu SST mwekiri bakubuuza olugero Abaganda olwasooka oba olwasooka lulwabaga lubugo kubanga era muwavanga engoye mutwaterekanga abantu baffe muwavanga engoye zetwayambalanga ne twebikka buli kimu twakijjanga omwo. Kati agamba atya nti sitaani bo bano olwokuba nti bali bantu ba sitaani olwokuba tulukwata ntuluzingamu bafu baffe okubatereka ne weewuunye lwaki ati kati abafu baziika mu masuuti oba baziika mu masanda oba mu ngoye za bulijjo kubanga waliwo enkyukakyuka mu nkulaakulana etuyamba okukozesa ebintu ebimu which is good but your mindset erina okukyuka weezuule gwani before nga tunatomera bintu byetajja kutegera kubanga ojja sigala ng'olike ki oli kaddugala kigula lugye kiwedde kati video genda tutandika. All right. Tandikire waye. Simena wenyiza tandikira kwa bingi nnyo. Kantandikire wa. Wasanya kalu Charles Peter Mayiga kansubiri nti osisale mukulu kiwalabe male ne Major Musazi. Ngalina bugisimu fungize twagala mote abasajja ba Kabaka abambowa abasatu abasigaddeyo. Njalo tegeeza obuganda bonna nti Charles Peter Mayiga salonga mulengejja ne munne Major Musazi bakwata abasajja ba Kabaka abankuuma ne abasiba ewiki kati bbiri mabega ne basobodde okutaako abasajja 26. Abasatu Charles Peter Mayiga ne Chole Malere bagenda batwala mu Marshal Court wa mu Marshal Court bavunaane emisango gy'okuba nti bali mu nsi ya bulukwe. Naye nga nabo gisimufungize mote abasajja ba Kabaka bano kuba tebalina musango. Mulokuba muyina obuvunanyizibwa ku kusanya kwa Buganda yesobola kimulima empindi ku mabega abaana bano. 1 mwagala kusanya ebifo byonna ebyennono obitwale n'amataka mugatwale nga Kiwole Malere yakola okuteeka ebbaala ku wankaaki w'olubiri lw'Emmengo ng'agifudde baluti bagitibbe mu ngateje ettaka lya Kabaka eryakanja ka Kabaka ne mulitundako ebibanja ne mbiguza baluti bazimbako hotel naye nga Kiwole Malere yalyo. Abaana bano boogera ku nsonga zino mubawana na mwagala batta kati bagundi mute abaana bano nga ndabo gisimufungize tukoya akamanyira kasumagize yalira ti bwana tukambulira agenda kola yoki mute abaana bano nabalaze video abaana bano nga bali ku police bataddeko mu yaba mbasigaddeyo kanji baddire mu katono tugende mu maaso kubanga obudde ndabugenza. Bade bataako 26 abasatu babatutte bagenda batwala mu Marshal Court abo bona bambo wa Kabaka. Awo sagala kulwawo nnyo kuwudde nabutono ate njala bawo information nyingi nnyo ndyoke ngende maaso.
All right. Kati mukuru waliwo omwami no bayita Namayanja nabagambye nti nga ngenda ku Namayanja nabagamba nti buli muntu eyeyita nti Muganda mwegendereze njaba sinko mungi si Baganda era ntubiddeko mwenna abali ku Buganda kukasinga muri Banyarwanda abavandimwe nga muyita amanye g'Ekiganda nga temusobola okuvayo okukola statement name oba ekiwandiiko nga kibanja okumanya Ssaabasajja Kabaka embeera mwali batumidde nnyo njala kuzanya aka video kano ka musajja ali ku Buganda Caucus ono mukuvuma kyagwe tena mukwatira nsawo meta David Kabanda musajja Munyarwanda na yengo ono mukuvuma Abaganda alina mukwatira nsawo kyokka tayogera nko kigambo wadde ekyachi wa NRM ndabaga musajja Munyarwanda wakana kati yino yaba proving nga ayogera Munyarwanda ayogera Munyakulenga Munyarwanda pure ndio kengende ko olyo musajja Namayanja byayogedde kati muulize bulungi njaka sajja kano omanyi mbagamba nje ebintu muga yesoga lwaki Museveni aganti Abaganda tulina enkwe sinkwe enkwe zenge n'ensole zatuteekebwa mwezi eyita amanya ag'Ekiganda bwe buzibu bwaffe forumu naffe tulina ebizibu effe ng'Abaganda tubimanya naye abantu abasinza okugaa nti Baganda bebakera ku makyana vatu yabwe ogenda omunoonyerezaako nsibuko ye nga musajja naye Munyarwanda mugwira abona Kyagulanyi okubula omutta ogenda obaluza nga basajja bagwira n'abakazi bagwira si Baganda ngenda batera muulya bulungi nnyo ono ali ku Buganda Caucus naye ng'ataavuma Kyagulanyi buli lunaku kume musajja Munyarwanda bulungi nnyo kumanyi bulungi bamuyita David Kabanda mumuulize bulungi nnyo mugenda kutya ono naye ali ku Buganda Caucus naye nga musajja Munyarwanda akiikira ebitundu bya Buganda muulya bulungi naye byonna ebikolebwa emikolo okukigambaho civil societies ekyanjira buli mwaka neeyongera nokucelebratinga konka kugwira abufata okubasa kucelebratinga ekintu ekikiro nkyenda ngo celebratinga ekintu ekiwasinguye ati baliyo nibacelebratinga ki omuntu wano oza kucelebratinga birthday yawe y'emyaka 30 nocelebratinga ngo emyaka 3 nagimarako ati ndiyo niitaho omwaka ogundi hati yo gavumenti tekubasa kutwoleka nk'enguzi twagirwanisa kuhikaaha konkati ekintu kyo kituledde buli mwaka nibatugira ngukurwa okulya enguzi omu Uganda kwayeyongera hati bo bazibanda kujaguza ki ahabw'okweyongera kw'enguzi omu Uganda niyo nindeeba obu byona n'okushisha obwire omuntu wakubeere naalya enguzi bakabeere nibamukwata kintu biteekaho mu parliamenti bakukwata olire sente za gavumenti telingo yibire sente za gavumenti n'ibyo nababikwata babiguza bagarurayo sente za gavumenti sigere ekyokukola saagala mulwako oyo omu kubali ku Buganda Caucus yeyita David Kabanda musajja Muganda avuma Kyagulanyi buli lunaku kati Abaganda balina enkwe bwe buno busajja obutulimu bwe mulowooza nti busajja Buganda so nga ate busajja ofu nnyo kati mukulu gwe bayita Namayanja nabagamba ensibuko ye n'obuno obuddo omwami ono yayogedde ebigambo bingi bwe yatuuse okugamba nti agenda kukola butaweera ajjawo ettaka lya Mayiro sina kindi n'agamba nti Obwakabaka bwa Buganda tebubangawo it's a province yokusinzira ku ndowooza n'entegeera yibo temugende it's a province nabaga nti musajja mukulu kuza mutwe nga mmale niyo obwongo butono nnyo bulimu bwaboojo bikizuke kubanga nabaga nti endowooza yo n'entegeera yo ky'ekyobugagga kyo bw'oba otegeera mpola era ofuna mpola bw'oba olowooza nnyo ofuna nnyo bw'oba oli musiru nnyo era osiruwalira ddala n'osiruwalira ddala kati mukulu Namayanja yagambye nti agenda kulwana nnyo okulaba nga ajjawo kye tuyita Maryland era ne Buganda province mu province tena kyesobola kukola omwami ono yayogedde ebigambo bino yabadde mu meeting muwulize bulungi nnyo ndyoke mutandikeko wulira bulungi nnyo anje era asinzidde wano n'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda katuyinza otukuba ti waliwo kingdom is independent kingdom of England ate waliwo ekyalo ekigiriyo waggulu kiwali kirala kingdom of Lesotho waliyo ekirala kakatino in a province bakugamba nti the province among others bakugamba kino bubakabaka it's nothing ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno bano abalimba ni matino buwangwa si kyabuwangwa ekino kintu abazungu bakijjeewo eri India bagifuga emyaka 200 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola obuyingi kati ono Minister Namayanja ekyo kimulinga ng'olujja lw'essabu omuli emmwanyi ezitannalondwamu mbisi oba nkalu
ajja abologa omusajja omukulu ku myaka gye kati kamulage ekifaananyi kino alyoka ategeere nti Buganda yaliwo atejja kuba ekifaananyi kino kikadde nnyo kimwawulire Buganda n'ekibuga kyagamba abali ba colonial master bafe alyoka ategeere Namayanja mukulu kozesa emyaka gyo n'omutwe gwo olowooze kubanga ku mutwe gwolina n'ekyenyi kikulinga olujja lw'essaba wandibadde otegeera nnyo history naye simanyi oba wasoma wakati wano waliwo Buganda ne London ekifaananyi kiikyo oli Buganda mu 1875 ono London 1896 kati bw'ogamba nti Buganda teyaliiwo mukulu weetereze oyo kati eno waggulu Buganda yaliwo bakulaga ekifaananyi kyakubwa mu 1875 bakulaga mayiro ya Buganda eva mu Bulange Emmengo n'eyolekera mu lubiri lwa Mwanga waggulu eno bakulaga ezimu ku street za London mu 1896 ndowooza enjawulo emyaka ogiraba twalina administration twalina enfuga erunga Buganda kati mukulu bw'ojja n'otandika okwogera ebige bitakwatagana ng'empale za Mukama Museveni twewuunya omanyi mmwe babakozesanga bupiira bamaluka kozesa bakasula munda olw'ensonga temwemanyi tolina nsibuko naawe olinga kitengejja omujja bujja kumazibwa taba na mirandira kati yeggwe kati bwengatta endowoozayo Noli David Kabanda ali ku Buganda ko kasinga tasobola kwogera kigambo kyonna neewuunya omusajja omukulu ategera lunaku kyono Mayiroland gy'ogamba gy'ogenda okujjawo Mayiroland esangibwa mu Buganda wokka lwaki Buganda bwe bubalumu mu butundu ebitebali bya Uganda lwaki Buganda ensonga lwaki okutegerako mu kwa munguba nga taddo eri mu nzikizi taddo eri mu mpewo buli side empewo gyefuwa gyeraga kati yendowooza ya Namayanja ne banne bwepone Mukama Museveni bali mu taddo wa empewo efuwa weti temanya side kikwegenda kuzikiriza mukulu Buganda lwazi mwabusanga mugenda busanga mugenda bulekawo Alright, so ngajira kutegeeza. System y'ettaka mu Buganda bajjajjaffe bagirekawo ne bagirwanyisa ne balwanyisa bamegulumeero gisigazaawo nti buli muntu abeere n'obwannannyini ku ttaka nga ayinako obuyinza. Kyova nti mu Buganda mulimu ettaka ery'Obwakabaka ng'osasula obusuulu nga teryakuba ku mukono. Mulimu ettaka ery'obwannannyini ng'olina ekyapa kikyo. Mulwokuba mulina cow mentality. Oba cow mentalism eri gye mulina ye mulowooza nti mwagala ko kipayinga kimu enfuga Bassekabaka ne bajjajjaffe gye balwana okugoba omuzungu okuba ntatwala bwannannyini ku ttaka kimwagala okuleeta myaka gino egya .com era tujja ku explaining ebintu bino byabiyonyola bamibintu babitegeere banyabule bassebo omukulu ono Namayanja ekyenyigo ekiringa olujja lw'essabo omuli kyanikiddwamu emwanyi wakati ennyata yawula embisi n'enkalu yeriruddawa yemu ku bantu ba Museveni basindise okumalako bannayuganda emirembe okuba nti gavumenti erina obuyinza ku ttaka nga ne oba olina eddagalo batulina oba olina ekyapa nga tolina mu kino olw'okuba nti mbakubye nnyo ennaku zino kati kye baakoze batandise okukola kye tuyita consultation meetings nga baziteeka mu hoteri ez'enjawulo nga bagezaako okufuula ebintu bino nga bagezaako nnyo okukyusakyusa engeri gye mbanoonyaamu naye ng'ate nze mbanoonya buli ango njala basomera ebbaluwa eno mulyoke mutegende bano abasajja mbali munda olw'ensonga nti bagezaako nnyo okukyusa buli kyonna ekyetaagisa mala okudde no mu archive yange mumpemu eddakiika emu alright kati zino ze ndowooza za Namayanja ne banne wepo ne Mukama Yoseeri njala basomera ebbaluwa eri mu fuutifuuti nyira gidda mu Luganda katono nnyo egamba bweti Metropolitan Police Department 2850 enodoza address y'abana abanyampi gye bakozesa ne kati njala gendani wali ekinyusi kati bano bachi bakoze olwokuba nti biro ne batuddemu Museveni yataddewo mu komiti nga bukulira Namayanja ogenda nga batuze enkiiko mu hoteri ez'enjawulo batandika okulagira yogenda kukyusamu ebyapa bino kyovulaga nigenda kujja n'ekiwandiiko nkyuse ettaka lya Mayiroland ng'atandika atya tutandise in accordance with the Metropolitan Police Department permission is humbly granted to the Karimu Ntambi to conduct a march Tuesday, December 13, 2022 from 1045 hours, assembly time 11 hours, starting time to 15 hours, a depending time and consisting of 46 participants, banners, posters and place cards and a portable sound system. Nebagamba nti okusinzira ku bo bategezeza poliisi
n'ebitongole ebikwasaganya nti babawe olukusa okuba nti bagenda tegeka enteekateeka ya meeting eno ng'ekulembeddwa mu gwe bayita Kalimu Ntambi to conduct March Tuesday December mwaka 2013 ku saaze boogeddeko omanga n'okuba nti bagenda kubanga babayambibwako okuba nti abagenda kufuna abantu 64 bagenda okubanga babeera mu lukiiko luno nga bagenda kubeera n'ebipande wepo neziyita postcards muzimazi ne zibawanikako okuba nti bagenda kuziteekawo okutandika okuteekawo meeting zino tugenze bwetu. The march will form a square W per police permit. Wait a minute. Munide katonanyo. Ndoza bana banji funye naji postinga eno ndi kuundala nnyo. Wait a minute, eno ndi kuundala nnyo mayine ebintu bingi nnyo bili mu ssimu no. N'ebintu bingi nnyo. Lindako musonyo 1 minute n'ebintu bingi nnyo. Pe mu minute emudabe. Lindako. Pe mu dakiika emu. Bintu byange birirudda. Mpe mu dakiika emu. Katono nnyo. So kemo ndeke maloko nonye ebintu byange wano malo basomera ebbaluwa eno. Mpe mu dakiika emu yokka. Pema dakiika emu yokka. One minute. Kale bwe banyifunya je postinga musonyo mukatono okubalwisa lw'ensonga manyi obudde mwina butono anendowooza ebbaluwa mbadde nsoma nkyamu nja kubafunira ebbaluwa entuufu mbale mbanyina gipostinze wano naye sigitadde mu archive yange wennaku jja bintu wano benna banfunye obudde nja gibapostingira. Okay, naye nga kyemuba mumanya nti waliwo meeting ezigenda tutuulako Grand Royal Imperial Hotel eri mabega wa Serena okutandika ndooza ne wiiki eno yennyini gyetukuma mabega bagenda tuuza enkiiko nga zikola kye tuyita consultation on land title of reforming land title into a digital title formation. Nga kino kyonna kye bagendereramu okulaba nti batandika okiteeka ekintu kino mu system nga tebabuuza ku bannayuganda kigenda okutuuka mu parliament nga bavuunika kivuunike nga bajjawo ekigambo kye bayita Maryland n'ebyapa byonna ebikadde bibadde birina blueprint nga bagenda bifula digital. Mu kino abantu bangi bagenda fiirwa ebyapa byabwe bagenda fiirwa amataka gaabwe y'ensonga lwaki mula nti abantu bangi nnyo beesenzeza ku mataka nga bakimanyi sure deal. Amataka gano bagenda gakola ki? Bagenda gakyusa bulungi nnyo nga tebali bantu bategedde era abantu abalina ebyapa mwegendereze nnyo. Singa muddamu okukebera ebyapa nga temuliyo mujja tegeera nti eyabalula esiridde buli kimu kigenda kuba bakikyusiza. Awo nno nja kuba mbategeeza kati njala muntagingire wano Wasanja Kalo Charles Peter Mayiga nga sinagenda nendoza nga sinagenda njala soka ko bazaba na Uganda bonna bali mu diaspora bade demonstrating nga kuli kono mukulembeza bwa Chagulani Center mu n'abasajja mwana n'abakazi abenchuka mwobale kuteeka mvumbo na buvunanyizibwa kwekalakasa buli kaseera nti ebitandise okuvayo eyibala tubiraba. Kino kyakulabirako tukedde ku makyajjo bapostinze posting yalaze ndi sanctions human rights violation around the world bwagenzo kakana nga ne Uganda amazo gi red flagging nayo yemu ku nsi ezityobola eddembe ly'abantu mu nsi yonna. Kino kyakoleddwa emu ku bitongole bya government ya Bungereza era kapande ke kanuna ka postinze dda so no bwe bali nnyo kwekalakasa okulaga ekintu kino kuba tekibadde kyangu nnyo. Ensinga mu 7 nga alina buli wamba agent okuba nti mubadde musobodde omu exposing ati Uganda eteekeddwa mu red flag okuba nti zemu ku nsi ezityobola okunoonya n'okuwamba n'okutta bannayuganda mu ngeri esoboka. So kati Uganda eri among the countries which are red flagged by the United Kingdom government, which shows that Uganda is among the countries which are involved in human rights violation through kidnapping and killing innocent Ugandans. So mwena mbagala nyo mwena mulimu ensi zino wammanga mulimu mbali South Sudan, Iran, Russia and Crimea, muli Madagascar, muli Nicaragua, muli Uganda, Pakistan ne Myanmar. Mulimu ne Myanmar. So Uganda yatereddwa mwezo ensi ezityobola eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. So nekyo kikulu nnyo.
era sanctions zalumye bulungi nnyo mu ekyo kigende maaso. Kati wano wenjagala okulaba nti tutegeera bulungi nnyo. Previously obaje muvudde katono najja ne bagamba nti myaka kati giweze ena. Najja ne kola program bagamba nti abasajja n'abakazi bali mu Uganda ndabalangira n'abambejja basaba ne bannava mwenna nti mwegendereze nnyo ku mbuga wepo n'embira esinga obungi gye bateeka Kabaka enjoleza abo amasengere gabbibwayo. Ne kigenda vairo ne batandika okwekebera ng'ekituufu baagatwala. Naye nga batugamba nti bobba lubaale ng'ate muyinza okubba embuga olubaale nga mulese mabega butyo. Abasajja bano babba amasengere g'Abassekabaka ne bagatwala. Naye ne beerabira okubba abalongo bakyababuzi okukola ebikolwa by'ebyakalogo kalenzi. Kati lwadde tuli awo omanyi Mayiga alowooza azanya kireva kati oba azanya kireva bo ng'aguzanya Abaganda balowooza tebategeera. Neffe tutegeera mu kkoka akatono. Munange nzize njogera bigona kati emyaka gigira kuwera 5 nga ntegeeza Abaganda nti kino bakibbye kiri bakibbye Abaganda mbyo bakikine nzuma sirekana bantu kati omukulu kiyakoze ng'azanya obuzanyo wa Mukabwa Museveni n'asindika bannamawulire be n'abagenda bakapitalinga mbwala omusajja gwe bakutte atebeeza okubanga ayina ebisigala by'Abassekabaka ebirozo ebisigala by'Abassekabaka kati nga sinagenda awo Mayiga omuzanyo gw'ozannya munene nnyo ku ntegeerayo ne Museveni gwamusuka takyagutegeera ffe tutegeera wano era njagala tegeeza mwenna abeerogozza n'okola ebikolwa by'obulogo kalenzi mu Uganda njala bategeeza gwe yenna ng'oli mu Uganda ne mu bweru wa Uganda njala kutegeeza empewo za Buganda zaasenguka teziiyo tebayoma mafina akulimba seyita kabona jumba akulimba kulannama tebakulimba empewo za Buganda zaasenguka teziriiwo zina we zaalaga. Namwe mwenna abadde bagenda ew'omukyala oba omusamba gwe bayita Nakayima emubende nawo gwavaayo nafunye information kuva ku ground n'abantu abadde bagenzeyo po n'abo abasubiramu abakongojja baŋŋambye tugambire ensi nti omuno omusambwa Nakayima nawo gwasenga teguliyo. Kati bana batandise okukola ebikolwa by'akalogo kalenzi byonna bya kijaayi kati njala bategeeza muwulize bulungi nnyo. Mu Buganda kambenze kakwerege oba nze kadeideyi era mugane kakorege Sudan kutumiddeko ne bimukola emirimu gy'okutambuza strong kutumiddeko kakorege Sudan niwe mba nefiridde nga nfiridde masanganzira mbiseguusi mbaako omuntu gwe nninnyako ne muloosa ne mugambo waayi nga musiimi nga mmanya gyatambuza obubwaka bwange ngambira abeewange nti munnange banzizika wano baŋŋambire bajje bankimewo kwe tuyite okuloosa ng'omuntu yattibwa n'asuulibwa ewantu aloosa abantu be nti bannange banteeka wano mujje munzijewo. Kati mwana Mayiga yasindise bannamawulire n'abafere be bagende batandika okukola bu video musime basanze omusajja n'engumba z'Abassekabaka mbadde baga nedda Charles Peter Mayiga kiwalabe male Yosef Babro tabasa mitono wakalekezi ne Salimu Sale mmwe mwali mu mission ey'okubba ebisigala by'Abassekabaka oba getuyita amasengere g'Abassekabaka ne mugago sebyo mu kujonga gabalemeredde. Teri mumbejja yenna oba mulangira oba navo basaava gwe baloosezza kati bye mwerogoza mwabizudde ne munywa mwenge kitugumma abaana munywa kitoko munywaki baseka olana nkakolege nsobola okuloosa omuntu ate okuloosa omuntu sobola kunyinza n'obutaloosa wa family ndoosa mukwano gwange nendoosa omwana wange nendoosa ssenga wange nendoosa omukwano kubanga tukimanyi nti emyoyo gitambulira ku bantu kati gw'oŋŋamba otya Bassekabaka mbu tebalina go balooseza buli mwagenze mugenzere bannabo lemuzuula ayina amagumba ayina ebisigala Bassekabaka ekyo kikyamu zino firimu 7 yasinga ozizanya naye twazibuuka dda. Mulize ka video kano nga balogootana kawanvu mukko then yokenzije mbasomesa. Polisi wa Kiso yakwata omusajja Alex Sentongo omutuuze we Muyomba mu Makiso n'ebisigalira by'abafu era ono yategeeza nti ebisigalira byamusanga nabyo byali byekusa ku Buganda ne Kabaka. Olwaleero abakulembera ennono mu lyo olulangira nga bali wamu ne polisi okuva wa Kiso babukeereza nkokola okukola ekikwekweto mu maka ga Alex Sentongo nga baagala okuzuula oba ddala alina ebyobuwangwa ebirina akakwate ku Buganda ne Kabaka saako n'engeri gye byatuka mu mikono gye atalina kakwate ku lyo olulangira. Newankubadde obudde bukyali bwa kumakya Sentongo awakati abaddeewo nga polisi esanzeewo mutabani we era ono asoose kuwalira nga yeegaana nga watali kintu kyonna mu nnyumba yaabwe. Twagala tulabe ebintu bino byagwa mu lubiri ki bisaanidde okubeera wano. Obwakabaka
bikwata byonna nti n'abataka Kabaka alina omubiri gwe ebya Kabaka bibeera wa Kabaka omutaka aba musiige ewa Kabaka Chokono oluvannyuma apondose era naggulawo buli kisenge omubadde ebintu ebadde bimubuuziddwa era eno okusinziira ku bakugu mu nnono bategeeza nti ebintu bino ebadde bisibiddwa mu sanduuko nga bizinge mu mbugo n'obugoye obweru gabadde gamu ku mayembe abalongo n'abaana b'Abassekabaka ebintu bingi birudde nga bibula mu masiro gaffe mu busiro mu Bassekabaka bangi bini nti Bassekabaka abasinga bonna baliwa mu busiro nga wana babbamu awo sigenda kulwawo nnyo kubanga Katemba ali emmenga mujjukire Mayiga ayina ensowole z'abalangira n'abambejja zakozesa emirimu gye kati yalowooza wazanya firimu eri nekijjawo gali amasengere gonna ge bajja babba obisigala Bakabaka yazanya firimu ye yes mbategeeza nti omuntu yenna asobola okuloosa omuntu n'ambulira nti banziika wano ndi mu kifo kikyamujje mu nzijewo kubanga ani yagenda nti mu video ani yagenda nti bamuloosezzaako baagala kujjawo kiri kye nakola emyaka ene mabega kyenzize mbagamba kye baagala okujjawo bagende nti babizudde kizibu ababitoola tubamanyi ono Katemba gwe muzannya tajja kukola kubanga n'obufere buyitiridde kyonna kye mwakola Buganda empewo zaasenguka abalongo ate nze kati naye kisinga n'okwewunyisa ate bukyanga mbeerawo ze siwulirako nti ate abalongo balimu amayembe olulyo olulangira lulina amayembe manyi lulina abalongo bokka siwuliranga mwe bayita ejjembe erirangira nedda mpozi naafuna kafulu n'asomesaamu awo mugade mwasanzemu n'amayembe brain is a monkey naye tewali kyakola Mayiga akuwazanye kafu ababba amasengere g'abaka bisigala b'Abassekabaka gwe kennyini obamanyi bulungi nnyo ne Mukama Yoseeri ne Salimu Sale mumanyi ngeri mwabbamu ebintu bino kati mwagala kuzanya reverse psychology mulozesa abantu nti mwaze mule mbikwata ako kafuwe fufu sigenda kulwawo kati munnange mukowere erimu kambazeeko njala mutagingire wano omukulu gwe yayita Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama we Ponoli omukyala Silivia Mukandooni amazima gagano kagabawe ekituufu kiri nti ffe nga ffe Abaganda oba bakaddugala abaddugavu tulina empewo zaffe tulina emisambwa tulina buli kimu era tulabanga na bukuumi naye mu Buganda ne mu empewo n'emisambwa tejibira na bakulembeze ono yeyita kabona kigambo kikozesebwa bannaddiini mu madini gali amalala gamba nga Abakatoliki aba Seventh n'abalala awo tosobola bayita bakabona naye mu nzikirize yaffe y'ekiddugavu ne mu nzikirize y'obuwangwa tulina bakulembeze lubale tebamukulembera omusamba tebagukulembera tebagulaga kkubo tebagawulya kigwa kukola omusamba gulonda bulonzi obwempewo zironda bulonzi muntu gwe zituula gye tuyite entebe oba mu Luganda olufuutifuuti gwe tuyite omukongozi kati gwe yeeyita Kabona waagwani naye musajja gwe mulya mmere ki yeeyita Kabona Jumba mulimu abafiina mukulembera mpewo zaani empewo tebazikulembera ate empewo zironda bulonzi entebe kwe zinaatuula kwe zoogirira Niwe nsimanyi Kabona Jumba ayambadde amagansebu engoye ezambalibwa entebe empewo kwe zituula n'engoye ezo era empewo omusawo omuzungu ganti genda ogulolo gwe ekika kino lobo yambala ebiseera ebisinga zinza okwetaaga ekkanzu enjeru zinza okwetaaga olubugo ng'olwesumikiddeko bwesumikizi kati gwe mukulu ayambala ebijojo we ayambadde enkofiira zalinga Kabaka akuta amafumu tukumanya oli musajja mulungi naye kendeeza obufere kati gwe wagambye busewanja oli Kabona mu mpewo za Buganda zonna tetulina Kabona tulina Kateebe era kyobola nti Kabaka abatikibwako ne muganda weyo Kateebe atula kasemira empewo za Buganda zonna kubanga ye wennono kati abasigadde mwenna muli baffere era muli baffere nga bwe ngendo kyogera kati gwe agamba simanyi nze Kabona waka muli Kabona
mutono ne debuli kimu abana abuganda bali mukubonaabona obuganda buli mukuyuga empewo zaddusirwa kuba nti mulimu abafera bazitulamu mbusimanyi kabona waawa empewo tebazikulembera tebakulembera misambwa ate emisambwa ajere ndo omuntu gweginaatuulako ayinza n'okubanga si wa famire si wa kika si wa ki ne zijja omuntu mayiro na mayiro buwanana ne zimalira musiga ewantu nti awo oba otuula otwogerereko kyova tumuyita omukongozi oba entebe y'omusambwa oba ey'omuzimu oba emembe oba empewo kwe zituula bagiyita ntebe si kabona eno si ddiini mbwe ina simanyi paapa simanyi ina saba kristu nowhere mugende mufere bannammwe kati nazanya voice note omufere no galimo okufera bantu njagala njiddemu nga maze omusomesa wona yita kabona mu mpewo za Buganda ne mbulombolo mute tulina kulembera mpewo tebazikulembera tebakulembera mpewo tebakulembera mpewo empewo zironde entebe yazo ko zinaatula ko zogerera kutuyita omukongozi zinza kutawunda wa family zinza kutawunda najja naatula ne zimutulako ne zimwogeza zinza mujja bunaye na zimwega beera zimusiga tovula takola balowoleza mulowoleze takola abeera okukola mikolo na kubuulira abantu yensonga lwaki tulina abantu babikeeri mu mpewo tuyina omukongozi yoyo atulwako empewo ne zibuulira bakongozi banne kyekyo okukola kwe kubeera omukebezi ono omukongozi kwe zitula entebe yayinza n'okukebera then naabuli abakongozi banne abanoga eddagala baliwe abazzukulu baabwe kwe tuyita omukebezi n'omunozi w'eddagala gwokolangaani okolangaani ntegeezeddwako nti gwe gyosawulira abaferebo olina wayini ez'ebbeeyi z'obaguze bajje nazo nga bayingira essabo lyo kumbe wafunayo abaana baliko empewo bateeka mu masalo go gwe tonna kyosobola okujjako okufera obufezi ng'otunda wayini emitwalo 10 ng'obuzaabuza abantu ne mukazi wo n'olima mafiina bonna abantu bakulira mu masabo ge baana bato mwabaziwa nti balina empewo mwe temulina kye mulina kufera bufezi bantu kati mukulu njala kutegeeza musa mubeeramu omukongozi era yakebera kyovula tulina omweso ogwo omweso gwe bakwata ne bayiwa empi kyebaga kino kiribe nakubuulira ate nkiddamu mu Buganda bwe tuba nga tusamira sebo tetusaddaaka bantu era empewo za Buganda zisaba nkoko mbuzi nte na bijjulo tezisaba nsimbi nkalu tezisala mutango era gwe bezikolako oli waddembe okuzza omuzigo oba oli waddembe okujja okuloopa olutabaalo nti bannange gye nagenze natabadde kino kye najja eno weeropa wekka nozza omutango banozza omuzigo kati mu bino ebyekisiru bino wulira bw'ofuna emitwalo gy'esatu jjako 13 ziweereze mu nzikiriza bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko ekyo kimu kya 10 tikirina genda eri mu ssabo lyo kuzimbira lubaale no tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbiramu lubaale 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli kati bw'ofuna miliyoni yokwata emitwalo n'ekirala nkutereza lubaale tebamuzimbira lubaale yeezimbira ng'ayita mu muntu ng'amuwadde obubaka. Do you copy that? Twalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero noddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente eryo lyeddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentadde ku ssimu yo sente za nzikiriza kye kimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku Bwakatonda. Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale kimu kya 10 kya Tonda Namugereka kyekigenda omuzimbira ennyumba ze. Ekimu kya 10 kiri mu ddiini ya Katonda gwe tuyita God mu Luzungu ne mu Bayibuli kyawandiikibwamu nkubuulidde empewo tezisaba kimu kya 10 obufire omulekera awo.
muleke kugatta dini ya Katonda oli ffenna gwe tukkiririza mugirete mu bintu by'obuwangwa bintu biri byanjawulo mulekera bufere bwammwe mu kimu kya 10 ebya Kaisari ne kano bya Katonda togattika Katonda mu bintu by'abaddu mu bintu bya Buganda mu kimu kya 10 ekyawa empewo tezisaba kimu kintu kya kimu kya 10 empewo zikebera ne zijjanja bagogo bajjanjabye n'ogenda bwona ngozi omuzigo obanga oloopa olutabaalo mulekera okufera abantu basajja mmwe kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wasse wamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga kubanga onoogenda okkitoola n'ebyetaago byo oba wabitaddeko dda bw'oba olina miliyoni zo 10 nga gwe owulira ozirina kwatako emiliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeyo wa Ssewamala ogenda kulaba Ssewamala bwakusumulula bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinensi yo ng'olina bizinensi ya bukadde 5 ojjako emitwalo 5 bw'oba olina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeyo eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku ssimu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ki 10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mu mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinensi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Mutonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye ebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze ebyo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mpaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu oluna mu mpewo tetwekulisa bwe tuba tusamira tetwekulisa tugamba bugambe bweza bwa mukasa olw'okuba oli mulundi mugwira kyovula nti mwekulisa ki obusobyo baba buterezeza tebabwekulisa tugamba bweza bwa mukasa noba naye engero yazazunga musimayi kabona waawa mu mpewo mu ndowooza n'entegera ya Buganda tetwekulisa nga tuli mu kusamira tugamba bweza bwa mukasa nembo nga twekulisa aba mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Ssewamala si kya Lubaale si kya kusamira kya Ssewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba olina ennaanansi jangu nayo bw'oba olina watermelon jangu nayo oba olina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba olina ekikoyi kya kumubikka jangu nakyo bw'oba olina olugoye lwa kumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja nkiddamu mu Buganda gye tugenda okubikka tubikka Obuganda gye bwasibuka ewa Nambi n'ekintu ettanda gye babikke wajjajjaffe bulamu so si wa Ssewamala gwe simesi Ssewamala owaawa mu Buganda abagenda okubikka tubikka wajjajjaffe Nambi n'ekintu Obuganda gye bwasibuka ffenna gye twasoma entandikwa y'ebyafa bya Buganda ne mwannyina Walumbe wepo ne Muganda abakayiikoozi kati gwe awoza simanyi Ssebamala wakamuli ebyenkwawa kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzize lirimu Ssewamala owa Omwakatonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa watermelon funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali
sukali obulete tugabuleko bwana mukawuko obubwani olabe kiche kigenda okuddirako kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina sente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya kimu kya 10 kabona male mabirizi nga waguze ebyo Sara mumalirako budde mwenna abaganda abali mu kunoonya empewo zammwe ezababulako jera bategeeza mukakkane empewo zina gye zaalaga zaawumulamu nabo bade bagende muwende wa Nakayima taliyo abagende walusi empewo ze walusi tiziriyo zaasenguka era ensozi zonna ezisinga n'embuga empewo teziriyo tebalya ssente Nakayima taliyo kati ono mufere ne group yawe y'abantu abasatu okuli Silvia Mukando leyita mu mafiina kulanna mu mulundi nono kabona jumbo mufere omulundi tewafera ssente zammwe buli kimu kibanyonyodde kiwedde bulungi nnyo njagala kati mutagingire abasajja n'abakazi abakola mu state house ababbi b'ettaka era mutegeeza Obuganda bonna nti embuga ya musajja mukulu omuzimu Musabwa Nambole nali ettaka ligenda twalibwa era njala balaga katambi kano nga nje busibufungizi ninga sinagendeyo mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda kati saa zino nga abali Muwende Kasanda wepodo bitundu bisigadde ojera bategeeza njagala mbere bantu bakulu nga mulooza nga abantu abakulu ekitta abantu kigenda maaso mu ngeri yonna esoboka kituna kye tuyita scientific genocide mu Uganda Yesu yakole kintu bata scientific genocide tagenda kujja kuberiyo bakube jambya no kubanga ne bijambya jebiri naye waliwo enzita je mutandisa okulwala mufuna kansa go mutamanyi mufuna ebirode kati bangambi bali mukutambula bagaba amakerenda gano obitundu bya mbene Kasanda yonna ewali gorodi ewabadde Ebola amakerenda gano obaga kuletera musimayiga ge mamusujja please totegana wolabira ku bagabaga bwerere obwo butwa si makerenda jara kubuuza botubangedda batugambanga nti ebyobwerere bimulago ne mulago byagwayo bakwebaza kyo kuweddagala ligemu musujja essaawa zino bakwebaza ate bitundu ebiri kulusho gye bagala mu ffe mu Buganda lwaki eddagala tebabagaba mu tundu birabiraga mu Buganda wokka eri ddagala liba limugaba mu bitundu bye Mubende ne Buganda ebitundu bisinga bya Buganda please mwewala okufuna eddagala ly'obwere kubanga bagenda basanyawo mwenna mugwewo mulekerawo okufuna eddagala ne Mubende ne muddwaliro mulaga tekyali byabwerere buli kimu kya ssente baba wabutwa temugeze ne mumira eddagala lino mbategeeza mwenna nga nina bugisimu fungize mulekerawo okutwala eddagala lino oli Mubende Kasanda Kiboga eddagala ne batambala ebbega lyabwe ne buli amusujja lege omusujja buno butwa si ddagala mwetegereze bulungi nnyo namwe mu bitundu bya Buganda bisinga obungi gye bali mu kutambula nga bazibaga abaana bammwe mulekerawo okukkiriza abaana mu bazibaga kubanga kino kye tuyita scientific genocide ekigenda mu maaso okuzibaga abaana bammwe nga temumanyi liri eddagala kati yanvuddewo ngenze ku nsonga z'ennambole songa z'ennambole zizino nazo njala nzibayitiremu wano ng'obudde bukyali tugende ku kirala njala tuziyitemu wano ng'obudde bukyali tugende ku kirala embuga y'omusambwa Nambole ettaka kwe tudde bagenda gisaanyaawo era nga balisibyeko dda n'empumbo tebakkiriza muntu yenna agendayo ng'akirimu ekintu kino ye musajja gwe bayita Muhozi Kanyerugaba wepo ne mukulu Mamedu Mugerwa era kyobola n'ettaka li Nambole yonna baalisibako embuga bagenda gisaanyaawo essaawa yonna ebyoto 254 ennyumba zo ziri ennyumba 9 byonna bagenda bisaanyaawo olw'ensonga nti bano abasajja ettaka balyagala Saara baluyisa nnyo amakuba agasinga obungi agagenda ku mbuga eno gonna gazibiddwa era ne Nambole amakuba agasinga obungi gatandise okuzibwa nga bagala ettaka eryo likozesa bye baagala okukola nga mukiraba ekiri e Nambole essaawa zino
ezo gate ze bateekawo okugalira embuga era ekkubo eryawula ekisaawe n'ettaka ly'embuga kyegiri ekikomera ky'ekisaawe eryo ekkubo eribyawula saidi eri kisaawe saidi z'eno mbuga ezo gate ze bateekawo naye ebiseera ebisinga abantu abayitawo babajjako ssente nga basaba ssente oba oyagala oyitewo ng'olina osasula ezo gate ze bateekawo okugalira abantu abayita mu kkubo wamu n'embuga ndaba information mayinza yange embeera naye wano saala yakwetoloola embuga y'omulangira omukulu ey'Ennamboole eri mu buwambe Abaganda mwenna buli omu gyali bw'oba ng'oli muzzukulu wa Nambi situkiramu embuga y'omulangira omukulu Ennamboole ewambiddwa mwenna Abaganda oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki oba oli Uganda situkiramu mujje mutaase Obuganda busaanawo ffenna tuliwo lwa nnono Abaganda tuliwo ku nnono Abaganda tutambulira ku nnono Obuganda buyimiriddewo ku nnono bw'oba omanyi ng'oli mwana wa Nambi ng'oli muzzukulu wa Nambi ng'oli mwana wa Kintu situka tutaase obuwangwa n'ennono situka gy'oli tutaase obuwangwa n'ennono kutte vidiyo eno nze nga ndi mukyala mukopi omukyala ow'ennono era ow'obuwangwa bw'oba ng'oli muzzukulu wa Nambi bw'oba ng'oli Muganda era ng'okkiriza mu Bwakabaka Omuganda yenna gy'ali tukowoola Baganda bannaffe mwenna ab'ebweru musitukire wamu nga bwe mwakuba omulanga ku lw'abannyinaffe nga ba Fred Lumbuye ku lw'Abaganda baffe bonna bawambiddwa ku lw'ennono eza buli ngeri musituke tutaase Obuganda busaanawo kivudde embwa weyotera kigenze weriragonja musituke mulabe bannange embuga bamaze ogisiba embuga esaanawo obuwangwa bugenda mwenna Abaganda bw'oba ng'oli Muganda embuga y'omulangira omukulu egenda mwanguwe tutaase Obuganda buli Muganda gy'ali oba oli bweru oba oli mu nsi ki kale nno zezo ensonga nga bwe ziyimiridde abasajja n'abakazi Obuganda batandise bulyambi nyeebwa simaina kumanya mala okulaba nfuna n'essimu emu ekwata ku nsonga zino then tugende ku kirala kansubire nti omuntu ono akwata essimu eno abanyonnyolemu ensonga zino mu ddakiika 2 then tugende mu maaso mumpe eddakiika emu bw'akwata kiba kino batakutti tugende ku nsonga kuba budde tulina butono nnyo network siroza tena network alright kanoonya ate omulala simanyi nti alina network ono mumpemu eddakiika emu bweti kandaba ono bakwali mula okulaba ono kwali mala omufuna wano genda kukozesa eddakiika 5 zokka tuyisewo ensonga zino
tumusobole okula ebintu bigenda mu maaso mu Buganda bibatasobola bagamba ku TV ku radio nga buli omu yesulide gwa nagamba then tulabe kye kiddako Jajja wanji mukama wange oli kuterevu ku Lumbuye broadcasting service ensi yonna ekuwulira nkuwulidde mukama wange njagala otegeeza Obuganda ng'oyinza n'okubanga n'omutanda kwali kuno abibitiibwa obunaku bwe bali oyogera ensonga mu ddakiika 5 oba 6 ensi etegeere obuzibu obuliwo tugende mu maaso ng'enfundikira puroguramu y'olwaleero sebo neyanzeege ffe twakkalirwa mu mutala gwa Namboole ng'omusambwa ekisaawe ye Mandela National Stadium naye nga baatuggalira ettaka lino lyo baaligattako bugassi ne bawamba bajja kola kisaawe ffe kyatugjamu amaanyi kulaba nga beetoolooza mpaka bweyogerere ne beetoolooza omutala gwaffe gwe olw'okuba mune gwa Buganda tegulina kyapa ate ani anaayogera ne batuggalira munda omwo kati geeti bazitaddeko abasirikale buli ayingira gwe basonyiye baweeyo 1,000 atalina 1,000 tojja kuyingira naye bo omutala bagamba tebakyatwetaagamu bagambye nti omwezi guno naye nga tebabyogerera waggulu eri ku poliisi abakatale bweyogerere ne basalawo ne bagamba nti bagenda tuggalira tebaagala kumanya biddako tebaagalamu munda muntu yenna ayitibwa civilian naye nga tuli bawambe nga tukowoola okutuyamba n'okutwasa naye ng'ekituwambya si kirala ttaka lye bajja kola kisaawe naye nga muwoozi yatowa wooda kuba naffe twalwawo nga tunoonya Land Road ani akirimu ani ayingiddemu tugenda okizuula ng'omukulu yakirimu oyo era ne bamutukweka seera akawerako naye ate ekyewuunyisa eggwanga lyonna nti amagye ge gatuuka ne gatugamba nti kino wadde munaawabe wa Museveni kino takimanyi kino kyandakava statement jiddemu ekisaawe kye bajja okukola baakivaako ne basooka bakola ekikomera nga beetoolooza ettaka lino lyonna gye likoma ettaka lino bwe tunoonyereza ani alitaddeyo ne beeteesaayo abantu bwe balaba nga tulemeddeko tugenda ne tujjayo statement ze bakola ne bibalemerera ekyavaamu ne batugamba nti wano temutawaana awaagala ye muwoozi era ne bagamba abasirikale bwe balaba nga tubalemeddeko tubabuuza nnyo ne bagamba nti ekifo mukiraba ne bwe munaayita Museveni kyandakava era Museveni ye takimanyiiko ku bino ne tugamba kati Uganda tuli luddawa so nga gye tuvudde emabega Museveni azaalwanirira ebifo bino ng'era gyagamba nti bano eri ettaka si lyange temuli nsaba nga bamamerito mugerwa balimu saba nga baga si lyange naye olwaleero twewunya okuba nga ebyaffe biggwawo era nga bisaanawo bityo n'amaanyi ag'enjawulo ge tutamanyi lwaki ge gakolamu ekyo waliwo omukungu yenna yali avuddeko emmengo okujja okuyingira mu nsonga ezo bawezeewo ssebo mukama wange kubanga ne minisita Kiwalabye Male ensonga yazifunako ne yali omugenzi kale waliwo n'omugenzi abaddewo yali minisita Wamala Gaganga oyo naye najja n'ab'ekisaawe n'abawa empapula bonna n'abatudde ku kitundu n'abagamba temuddamu tawaanye ekyo ekitundu kyo kyakinoonyerezaako tulabe entereeza yakyo n'okisibako bbugwe tukirongoose kati ye Mmenga bayambi etya essaawa zino Mengo ne bwogendayo omukulu Kiwalabye Male asobola okwekweka n'akuteera wali bano bansuubuga n'akugamba mukolagane n'abo naye bw'okolagana nabo tebalina kye bayinza kugamba wadde okwanukula. Damu statement y'ensi egiwuli Kiwalabye Male akola atya? Kiwalabye Male yatudduka mu ofiisi n'atulekawo era bwe twalumba nsuubuga n'atugamba mwagala n'amusanga e Nansana mu ofiisi ye ye Nansana. Nsuubuga yani? Nsuubuga abaddemu nga akolanga staafu we ye waatali yabeerawo ye Nsuubuga Kizito. So kati ensonga za Buganda bazikwasaganyiza Nansana mu ofiisi ya Kiwalabye Male? Si era kati zirabika gye zigwera kubanga twewuunya nti oyo omukulu ne wano wennyini tetukyalina we tusobola bakwekera abadde nga gye w'amamerito mugerwa nga we bakolera enkiiko. Ekiki? Ew'amamerito mugerwa wano atudde ku lino ettaka era naye yali anyaze omukyala bamugemerire olwo yamuswaza mu nsi namba n'amugamba toddayo kulimba ery'ettaka si liryo ery'ettaka lya Buganda n'ekisaawe ekitudde tekirina tayito ne Museveni enkeera n'akiddamu n'abagamba ery'ettaka teririna tayito temuddamu kulizannyirako bonna ne baba nga bakibuulidde.
kati gwe obulamu bwo n'abantu abatambuza ensonga z'obwakabaka naddala mu nsonga z'empewo obulamu mbuyimiridde butya ku kitundu ekyo buli matiga nnyo kubanga bwe balabye sayidi zonna n'ekkubo eryali liyisa amamotoka ku sayidi gye baagattako ku kisaawe ne balyoka bagenda ne bweyogerere ne basaayo geeti kati abo badde wayita abantu okujja okusobola okutereeza ensonga eno kati wetubeeredde matiga twebuuza abataddeko geeti nga tebatunyega nga tebatuwa katayito tulaba droni ze zipima ettaka lino mu bbanga era ne helikopita yajjako n'epimawo emirundi ng'esatu nga tulaba nayo kyekola kyekimu kyekya droni ne twebuuza Uganda wa gye tulaga kati olwaleero baatuggaliramu tebatunyega naye bagambye mbw abo bwe banaalaba nga mumutandise okusenda bajja kudduka soko nyonyole awuliriza ekigambo kye bayita omusambwa n'amboole n'embuga agitegeere bulungi obukolwayo mu Buganda era okuva n'olwaleero guno omusambwa gutuddewo ku bwamaama era gwe gwatuuse okutuumwawo Namboole ekisaawe ye National Stadium Mandera omusambwa gwe gwatumye ekisaawe kino olw'obuteebollereza ye Namboole olw'okuba nti buli ggwanga eryajjanga nga lifukamiranga era lisaba buli kye lyagala kyekyamutumya Namboole naye kati bo bwe bajja bakigassegase bagasse era ne balyoka bateekako ebikomera ne twewunya ekikomere abajja kukola ekisaawe engeri gye bazze okukola ku ttaka lya Buganda ne basiwako ekikomera n'amateeka amaanyi ennyo olwa yunifoomu gye batulaga eya UPDF era ne batuleetera ne UPDF abamu ne babateeka emirannamirabala ne batudde emitwe tokwe gatubeekange naye ffe tekyasobola kubeekanga olw'ensonga nti ffe twakkiriza tuli baana bannambi na kintu ekijja kijje tulina kozesa bye twasangawo era nsaba nga nkubira Obuganda enduulu n'emiranga n'ebiwobe nti abaana bannambi n'ekintu bonna gye bali twerwaneko tusobole okuba nga tulwanirira obwakabaka bwaffe tulwanirira Obuganda okusobola okusaanawo bwe butyo si kirungi kuba buli ayonoona enkya tajja kirumiriza nti yayonoona nosanga ekifo ekiteredde bwe kiti n'ogamba nti ngenda kuzimbawo ziroogi ngenda kuzimbawo gwe n'osalawo musende obutonde bwaffe emiti gyonna baagala basende n'omuggo oguliwo baguziike kati olwaleero obusungu bwe bayina buli gwe balaba ajja ku mbuga eno bakulabira ddala nga ayaze okubba so nga kibadde kya luberera kya myaka nga tekubeerangako kalina tekubeerangako nnyumba tekubeerangako ayinza kulemesa ate nabo kyabalema okukisasula kati mu kufundikira njagala osindike obubaka osanga empologoma eneebufuna kubanga eyinza okuba erina omuntu ali kuno nga mukesiwe asobola okufuna obubaka buno sindika obubaka bwo bujja kutuuka bulungi nnyo ow'omutanda oba omuntu amuliraanye ajjamu obubaka buno kubanga kiwalayo mali omutegeera ate beegasse n'omufere Mamerito Mugerwa kati sindika obubaka osanga empologoma eneebuwulira ne wabawo ekikolebwa kuba tuliko operation okulumba bintu bya Buganda message gisindike era nsaba abawulira bonna abaana bannambi n'ekintu bonna basitukiremu nsaba gwe buli gwe kikwatako ng'atulula muno neeno buli gwe kikwatako nga mwana wa nnambi na kintu bonna abalabika nti baali bawuliddeko n'abategeddeko tujjewo okubeera nga tusobola okulaba ne tulekaawo obulesi ne tuleka okufuuka ebyabannakyemalira nga buli ajja ayagalayo ne ani akutte mu ssimu ejjange eyingirira ekitundutundu twagala ssebo mukama wange amaloboozi gano gakkire ddala okukka ew'omutanda n'abo bonna abalabika nti bakwatagana n'ew'omutanda kirabike nti tusobola okusigaza ebitundutundu byaffe byonna eby'embuga zino kubanga ddala amateeka ge bataddewo tetugamanyi tetumanyi buyinza gye bwava buwamba buli kifo kya butonde tetumanyi mateeka ani agateekawo era twewunya okuva n'olwaleero okubanga buli kintu kyonna ekikwatagana n'embuga kifuukira ddala ekyobulabe gye bali ate ne tuswala ne bataswala nako kuleeta yunifoomu y'amagye kugiraga fe abasinga obungi yunifoomu tetukyagitya kuba tukuzeze tulaba emyaka gye tukuliddemu ekintu bwe mmanya nti si kyange sira lwaki mba nsobola okiremerako naye tusaba abo bonna bekikwatako ali waggulu n'ali wansi mwenna mukke
okusobola okugata obwongo kulabika nti mulwanirira Obuganda okusigalawo naye saawa tuli mu kabi olw'ensonga nti bamalirivu okusenda buli kimu kyonna bakijjewo kyesimanyi kiki kyava mu ekyo naki kye baazuula mu ekyo nti bwe bajjawo Obuganda byonna bijja kuba biweddewo olw'okusonga nti tetukyalina atulwanirira mu Uganda kyekizibu kye twasosozuula bw'ogenda ku poliisi ng'owa poliisi akugaa nti ebyo tebinkwatako naye kale ffe katukubire abaana ba Nambi n'ekintu omulanga tubakubire ebiwoobe ffe katukanye na byoto gwe kinaakwatako yenna ng'asobola otutaasa n'otulwanirira n'otuyamba kijja kusobola okukanga nabo baswadde nga bakirese nga bwe kyali tusibukusa buli omu abadde bule ne bweya obuvanjuba n'obugwanjuba buli kisi gwe kikwatako musobole okutaasa Obwakabaka buleme kusaanawo bwe butyo mutaase obutonde buleme kugenda bwe butyo nganze abagamba njagalira ddala okuwulira nti buli omu abadde atudde ng'ataddeyo gwa naggamba mwenna mukwasaganyize wamu tusobole okuba nga tussa kimu okulabika nga tetukyakkiriza muntu yenna ayeŋŋanga kintu bw'atyo olw'okuba teri ajja kimugaana teri ajja kwogera kuba ajjidde mu yunifoomu olwaliro omukulu akitadde mu yunifoomu twamumanya tetukyalina kyakkola twamanya nti mutabanyi w'omukulembeze yakirimu naye naye tusaba abamutugambirako bamutugambireko ayimirize mu bwangu byakola kuba okuggalira abantu mu mayumba n'okubaggalira ku bye bakola mukama wange si birungi weewaawo wa Luganda mukadde wange butyo bajjajjaffe bakkingirize basobole okutegula emisenvu gyonna n'emitego egikolekedde ate bere musajja mugumu totya kubanga ffenna gye tulaga ne tuteri amayiyo bajjajjaffe abawonga Uganda okuyimirizaawo bajja kuwonga era bajja kugumiikiriza bajja kukuka tusabe nti obubaka bujja kutuuka ewa Ssaabasajja nebekikwatako bajje bataasa Endobeyo ku lwa Katonda n'ensi yange bajjajja bakkingirize olunaku olungi oba nnyo obubaka buno amiina sebo ndowooza nakulabako Katonda bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etayanula yereega engalabye olunaku lwadde lwa Sande bwentyo bwe nfundikidde programu eno atakumira mpeera Katonda bankuumire nenga musabira nnyo Ssaabasajja Kabaka mbaddamu mbategeeza nga nfundikira Omuganda alina asuubira okuba nti omwaka guno ogenda kulaba ku final y'ebika bye Baganda kikafuuwe Omuganda alina abadde asuubira nti oyinza okulaba ku final y'amasaza ekikopo ky'amasaza kafuuwe ate ebitundu 75 ku buli 100 ne jemuyita enkuuka omutanda ayinza obutalabikayokko era njagala kukubiriza omulago obutakungula mwonna basajja ba Kabaka Mayiga n'akabinja ke bekatuma okutuukirira empologoma ogisendasende gye mu kuggalawo omwaka mu kikubi bunnambiro emyaka gigenda kuwera ennabweddu singa saavaayo nezijengalabi yange eno okugiteeka ku social media kuno okulwanira empologoma eyo n'Abaganda abenkanamu bakuba omulanga singa empologoma tekyaliwo lwaki mugisendasenda mudiriza muzimanyi nti mulimu byanfuna emmenge bitakyayamba Buganda mugisikirize ejje ng'ate yaganye okujja mu nkuuka njala tegeeza Obuganda mwena basajja bakulu abali mu kunoonya n'okunoonya Ssaabasajja Kabaka wali mukubirize musimanyi ate asimanyi alabikeko eri Obuganda ng'asatu mulumu bw'aba yaganye mumuleke yaganye temusendasenda bwe yali omulwadde mwabutika amatama bwe yali omulwadde amatu mwagateekamu envumbo mwali mwagala afe kye mwali mwagala okusanyuka kati mwenna emipira gy'ebika bya Baganda egy'akamalirizo giyinza obutabaayo kubanga Ssaabasajja Kabaka ayinza obutasobola kulabikako bwetyo n'akamalizo k'empira gy'amasaza nayo giyinza obutabeerayo mu nkuuka ebitundu 75 ku buli 100 ayinza obutabuka naye waliwo akabinja k'abafere Mayiga kaakulembera nako abasendasenda abasajja bakulu Ssaabasajja Kabaka bawuddizaamu bagenda bamusendesende bamusabe bakubya amavi ku ttaka bamusendesende asobole okulabikako eri Uganda mu nkuuka nkiddamu buli Muganda yenna ayambala ekkanzu omutega nswera n'ogenda ebulange n'osinkana Mayiga osinkana mugwira bamugoba dda si Katikkiro wa Buganda kyova olaba ennaku zino ayita oli mufere munne Kiwala Emale yabeera ku mikolo ng'ayambadde galubindi ezokya oludingi teri muntu mukulembeze ayinza kuggala maaso ge eri bantu bakulembera okujjako nga mufere abasajja n'abakazi mwenna Baganda abakyali mu empeka emera buli agenda musimanyi ngenze Mmengo kutwalayo makula ekyo kyokola oyamba busibe kwongera kusibirayo mpologoma ya Buganda nakulaga Mayiga nti wali takyaliwo buli kintu kyonna kye mukola mu Buganda nga mukikola nga Mayiga yakivunaanyizibwako kifu bwe fufulu nkiddamu mwakabinja k'abasajja Abaganda oba mulimu n'abataka befudde nti bo tebategeerako ddala Ssaabasajja Kabaka bwe yalwala Katonda alusulemu akaba mwali ludda wa
kati lwaki ali yaddeko ng'omuli omweru mugenda musuulula mutambula n'ensuulu zammwe ez'emitwe musimanyi Ssaabasajja Kabaka tusaba ku lw'Obuganda ojja obonekako Obuganda abantu bagamba simanyi bannaye mutuyambe tuli bantu bakulu tutegeera tulwanye olutalo lw'empologomo gituusa weeri nga amatu mugattaddemu ppamba amaaso nga mugawumbidde mutuyambe muleke omusajja awummule bibaamukola mwabimanya temwavaayo fe mugamba nti twasaamiriranga obugego obukalu ku mitimbagano tukoze omulimu guno ne tutegeeza Obuganda abantu bazze okuse kati mutambula makanza mutuuzeeko wansi emitwe gyammwe mwe abasajja bakulu simi Mayiga baatuma nekiwole mali mugende mwogereze empologoma mutuuzeeko wansi engalabi zammwe ate nkiddamu nabagambye ebigambo byenjogera ku programu eno y'olwesande mbyogera nsinzira mu kkowe lya jjajjange Embogga Weppo ne Lumbuye abawalanira Obuganda bw'owulira ng'ekigambo kyenkugambye kikujijjidde siri kwetondera kubanga bwe tuba tuli mu lutaba lw'okutaasa Obuganda n'okutaasa empologoma ne bwe nkuyita kyenjagala ogwo si musango ne bwe nkwata effumu ne ndikusogga mu kigere nga nnwanira empologoma sivunaanibwa kati gwali eyo ng'owulira nkujijjidde nkuyingidde munnange sivunaanizibwa nkozesa mutwe gwange nebyenjogera mbivunaanyizibwako entegerayo sigivunaanyizibwako nvunaanyizibwa ku byenjogera bw'oba otegera ku lwakubiri wiiki ejja tebyenkwatako bw'oba otegera mwezi gujja omwaka omupya tebyenkwatako njogera n'abo bategererawo era batwala ensonga zino nga nkulu kati mu basajja bakulu abazunga mu makanzu ne mu masuuti mugenda empologoma yali egenze nga muli awo buli omu agawumbidde ali yaddeko mugate kati banaereko alabikeko mumanya buzi byayitamu mwenna nga nfundikira njera okubaza mwenna abayambeerera omulago bwa bulijjo na buli kimu Weppo nammwe abaana bawala abali ku TikTok n'abalenzi abakyakola programu za struggle n'ez'empologoma n'ez'emmengo obali nnyo baliddala sijja kumenya manya muli bangi nnyo n'abaana b'obulenzi n'abakyali ku mulabo gwa struggle mbalamusizza ebibalambira bulungi nnyo video zemukola tweet zemukola zitandise okuvamu ebibala nti Museveni yali takimanyiiko olunaku lujja kutuuka ne bamufuule nti y'omu ku ba human rights violators kati kigenze on record kyokka nga bwe yali avumirira omugenzi Idi Amin ne gavumenti ezaaliko nti baali ba human rights violators nga takime kijja tuuka gyali teba muntu akutiisa ng'oyogera ku nsonga zino kubanga olina byogerera ku nsi mugulu teboogererayo tubeera bwe tuti nga buli bamusalira omusango gwe nti walina okukola kino tewakikola walina okukola kiri kiwakikola kati gwe munnaddiini agawumbidde nga tosobola kwogera ku nsonga za kuguwamba bantu kulinyirira ddembe ly'abuntu ng'okyale ne Museveni bagenda bo obuto mugenda kufa munnabyabufuzi agejja olubuto oli kulinga entumu ya kasasiro nga tosobola kuwamba ku kiwamba bantu wadde ekitta bantu n'okutulugunya abantu nga tosobola kyogerako naawe ogenda kuvunaanyizibwa kyekimu mmwe bwennyini babeeta ba public figure nga mugenye okwogera ku kiwamba bantu kitta bantu nga muli omugawumbiri kuba obusente mujja kuvunaanyizibwako nti embeera embi bweneetuuka mu ggwanga n'owo bajja muwamba bajja mukwata naye bajja kutta bajja kuwa omutwa ekiri atabala ekyo ekiri n'asigadde ewaka ensonga muzoogereko nga bwe zirina okubeera buli lwekomba notayogera nsonga oba weeri azaamaanya okweryamu olukwe indirectly kye tuyita self destruction you are distracting yourself indirectly without knowing. It might be you or your relative who might face the same consequences of human rights violation in Uganda. So please, whoever can come out and speak, please come out and speak the truth. Nze ndi wano ndi mbawanga ndi buwangawe sirwa kuba nti njagala ebigambo njogera mbatyo byogera. Goloza ndi mmere ki ndi mmere gyolya. Goloba mulina obutengo busime na business zijja kugwawo bajja kutta n'ayogera afa n'asirika afa. The moment you speak out the truth bana abasajja bafunamu okutya. Mwabasirika musirikire ddala muli ddanga ensi ekyuse njera okubaza bakyatambula nga nfundikira video y'olwaleero. Ngenda kusamwe n'abakazi n'abakyala bali mu diaspora n'abali eka. Tetulinayo nsi ndala. Eggwanga lyaffe Uganda kyovula batuyita banna Uganda newankubadde tuli mu bizibu ebiyitirivu ebiriko obugulu bw'eggongolo tulina okuddeeka wiiki eno mbadde mwennyamivu nnyo
ne kinkwatako nnyo nze osobola kuddaka olw'ebigawo byenjogera nina video gye ndalabye n'ebifaananyi wiiki ewedde nga waliwo omusajja mukulu ya mu gavumenti y'Obote yadduka n'agenda e Kenya n'azisera emyaka 35 bamudizza mu kofini ng'afudde bamuzuuka obukubutaka naye ensi politics mu Africa by'obufuzi yadduka ku mulembe gw'Obote ne gwa Museveni tasobodde kudda kubanga abadde akya obulamu bwe bamudizza mu kofini okumuzza ewaabwe kyekintu kye tulimu essaawa zino kubanga tutya okwogera ku by'obufuzi kubanga bagenda tutta tugenda kubeerawo mpaka ddi ate gavumenti ekyukena mu mudduke tetugenda kubeera mu same process nti nawangudde gundi edduka no we have to get the permanent solution of this abantu baffe bali mu diaspora bali badduka kubanga byabufuzi bali mu fear bati obulamu bwabwe no this nonsense must stop we are all Africans and all political problems are solved on the round table not by kidnapping and killing. That is nonsense. Someone left Uganda during Obote's regime. He was brought back this weekend when he was dead in a coffin because of the political instability in Uganda. We are in .com era where we can sit and we discuss the differences and we settle issues. Chinuma, because Nagibanti Satisobuta Daka. For how long? Nama bali mu government egenda kuchuka nawe muduka mu getuna era mu buli government ekikaba nabaduka. What kind of nonsense is this? Tetumanyi kiri mu gulu je tulaga ne ku nsi otwande batu solving ebizibu bino tukwatulemya tekatu ne mu bwo batumanyi kiri mu gulu ngekiri ku nsi kikulemye okutereza tugenda kubera tutya mu musimu. Omusajja aduka ku Obote's regime ng'adduse political instability yafiridde nalyo bamuzanga mulambo. The same thing which we are facing abasobola okwogera ntogera issues ne ziggwa. Mukubanga mutu tisa namwe gavumenti wene chuka nga mudduka mugenda musikinga refugee for why? America ameka wali abadduse ne basapoli kasaira mu nsendera Abajamani bameka Abangereza ameka ba Europeans bameka but kiri ku Africa in particular Uganda because we have people without brain abaloza nti buli kimu kyakutiisa na kutta. That nonsense must stop. Musajja myaka 35 yaleka family na dduko kuddusa obulamu bamukomereza mu coffin. The same thing we are facing because of the political issues that one story tuogera. Buli muntu wadembo ko bwenjula tinya kikwasa kujonga nkutte mundu. Then you get scared. But basi kutte mundu, why do you fear me to talk about issues? Because soon or later Uganda lili buto. Anytime we genda kuzala either in a Sicilian way or in the normal way. So mwabali mu government aina muduka mugende mu diaspora. Mutandika okuseekinga asylum. When did this system will stop? That whenever the government changes, those people have been in government, they run away. No, this nonsense must stop. That if I don't agree with someone, I must kill him or remove him, me to be stable. No. We must sit down and settle these political issues once for all. Nti esisi muli basanze oyo okwetta n'okwetulugunya olw'okubibya obufuzi kovuddeyo wadde Ssaabasajja Kabaka obutwa kubanga guyagala kubeerawo wefire mu gosinga. No, this nonsense must stop with immediate effect. Tetugenda kadira mu diaspora kubanga tuli political refugees and seekers. Omusajja myaka 35 ali Kenya namwe government eri lubuto netero okuzaala namwe mudduke nga muddambigere bye tulimu. Kubanga you hate me, kubanga njogera. Chiche njogera kitaliwo. Tetugenda kubeera mu system ye mugamete evudde ko gundi duka kuba bage mtu okuzita. No. Kama bankumire. Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule